kati kagwaye yali akitegedde maama afudde ye yasooka okuyitamu nadduka waliwo mulandiro ekimuddusa yali atidde kuba waliwo landiro diweze ennyumba maama we yali asula yali akolera mu katale nakawa nadduka n'amuyita kati nze nga simanyi ne wayitayo dakiika omusawo n'ajja n'aŋŋamba kwata mpolampola akabaketi soko kateeke wansi nkubuulira ekiriwo ne mugamba ng'atudde ng'akulaga kale atudde ng'akyabuguma tannanyuguga abanga muntu mulamu yennyini nenga ayi mama nga abadde kyemuyita naye nga tanziramu abasawo ne bamunzijako nabasala lugoye kuba yali alunywezezza bw'ati ne baŋŋamba towogganira wano mama wakoze eki afudde towogganira wano kubanga nina omusiimuula yenna omusaayi okumunaaza kale omusaayi mu maaso nga bamugyeyo bamutadde mu mokyali baaliyo wali abafu abalala akafaananyi ufuna bwe kati wali abafu baali bangi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu Noti 7 noti 6 9 724 oba noti 7 embeera y'emabega eyo nga bwe yali kataata w'omwana tolumanyanga kuko naawe wadde nekaleeza ekyali kimujjangako wala nakwogera taata w'omwana eyo nesalawo nembiva nako ekyakola kitya ekyali kale nga obyogera kayinza okuddawo n'akaaba twagala kwogera ku taata w'omwana kubanga nga mwenyina bimugamba nga taagala biwulira lwaki ate ng'omwana aba wa musajja bwe bakuteresa muteresa omukazi lwaki era mukwano gwange ye ekyama takimanyi eyali nfanfe wange kubanga ye ekyo wakisigalizanga kyama kubanga musajja naye kituufu okumulaga mu bantu musajja si kituufu omulaga mu bantu ddala atakwanjula wamu omwana tabanga yali wa manager nga mwetemwakitege kubanga nalina gwe nali njagala mu biseera netwekyawa awo nenfuna oyo tata Shivan kati awo ye n'agenda nange nenekwatira gange naye nga mumanyi bw'omusanga omumanyi mumanyi naye bw'omusanga osobola omuyimiriza n'omugamba ssebo omwana nazaala gyali jangu omutuuma erinnya osobola mpozi nga nina gwe ntumye tuyagala gwe mutuukirira saagala era saagala yakola ki ekyekibi obe nga taata w'omwana tumwetaga muwuliza ekyasinga okumuntamya essaawa eri mamange kubanga eddagala ly'enaggulu terikyali lya bwereere olisasula zijjukira ng'ozaala era lyonna naligula kati nga mamange baali balina omukuba akayiso k'ekiro ng'oyo musajja alina ssente nga nkyalina ekwawose ne mugamba maama wange embeera eganye taga akayiso sobola otaasa obulamu bwe era kale alina bye yayogera awo nendaba nga kituufu natomera nga yagamba ki yaŋŋamba bwe yankwana teyakwanirako maama wange kale bingi bye yadiyogera awo nga ndaba era tebimutubulire tumanye nange ngambe tetuliddamu oyo mubuuza bwe yagamba wamugamba nti maama nno obulamu bugenda maama ali bubi yeetaaga omukuba akayiso k'ekiro sobola otaasa obulamu singa tetumukuba akayiso maama ayinza okufa nga obudde bukya oba naafa ekiro n'atanziramu kale ebisigadde nenkwata essaawa ezo natambula kubanga navaayo namulekayo olina ono maama Nakafu yalwala mwali mwena mu ddwaliro twali ffenna kitegeeze gwe tudde obuli kulaba wali mukwano gw'ennyo okuba emabega novaayo nolekayo nemulekayo kwawusi kubanga saagenda naye ku ddwaliro mu kusooka twali tugendanga netuvaayo netugenda netuvaayo kati nentuukayo era nali nakatuuka zali ssaawa 6:30 enaggulu ekirungi kyali babawo emmere zali ssaawa 6:30 ez'obudde ki obw'emisana wavayo ku makya navayo ku makya notambuza bigere kuva eddagulu paka wano nedda okuva eno kwawusi kuba oli namusaba kiro nenkubira tatange mugamba sifunye ko yali angambye muteereko taatawo
oyo stepfather waffe ne nangamba obuso bateekawo nja kusasula nangamba tannakola kitannafuna ne mugamba kandabe ku maaso era oyo mulenzi kasita nagenda ewe nezimusaba n'addamu ebyo nenzira yakugamba maaso ku maaso nakwana gwe yagamba atya nakwana gwe nesakwana ekika nensirika nenvaayo nga basuze naye era omulenzi nga no nekyalo bankibuze kankirekera naye okitegedde nga nakyo ye netuvaayo nenzija eno kwawusi waliwo omulenzi bamuyita Owen nedda waliwo omulenzi bamuyita kabuse ye waraajo nangamba kiza abadde akwagala namukubira essimu nangamba nebagamba Lydia soko ogende mu ddwaliro maama watabuse nengenda nenvayo kwawusi nga ntambula nziruka nentambula okuva eyo mu Bombe pakawa naggulu namusanga akyali mulamu naye nga kale byayogera tebituka nnyo saa 6:00 emmere aba bagiyisaamu ono nali asigaddeyo kwawusi ng'emmere nga bagiyisaamu naye nemufunira nange nenfuna nemuganda nga omuwala naafuna n'omulala amujjanjabi gwe bali baatuwa abasawo nga tulya nampita Lydia yenyini nampita kale ng'ebintu tebituka bulungi nengamba oba abadde nengamba oba nveewo nansaba baketi nga awulira ekintu kiri wano kimukolaki musindukira bwe yasesema asesema musaayi egutandika okuva mu matu mu nnyindo mu maaso era yakutuka saa 7 zennyini otuka essaawa 6 ku saa 7 zennyini n'afa kuba saa 6 twatulya 7 yakutuka zennyini nga zakakoona we yakutukira dwali waliwo nani naliwo nze mugani ne mama wonga alinga owokuna ng'eyowokuna kwa yaliwo ng'omukulu kummwe bamuyita Kaggwa mulenzi muganda wo mukulu waffe ffenna era nali musanze amaze okoza amasuuka biki nangamba kwawe yafa Kaggwa yasooka oyitamu emisinde nga nze sinnakakasa maama yafa naye yafa mumulaba yafa kwa yali ankutteko nga nze nkutte akabaketi ngaali sesema Kaggwa ye yakimanya kubanga yoba okufa yafa nga okutte baketi nga atudde wagenda olaba yisika obulamu ne bu kasita sesema omusayi teyaddangula kati ogenze okwata simu tolwawe kati Kaggwa ye yali akitegedde maama afudde ye yasooka okuyitamu nadduka waliwo mukulandiro yali atidde kuba waliwo landiroodi weze ennyumba maama we yali asula yali akolerawo mu katale nakawa nadduka n'amuyita kati nze nga simanyi ne wayitayo dakiika omusawo n'ajja n'angamba kwata mpolampola akabaketi soko kateeke wansi nkubuulira ekiriwo ne mugamba ng'atudde ng'akulaga kale atudde ng'akyabuguma tannanyogoga abanga muntu mulamu yennyini nenga ayi mama nga abadde kyemuyita naye nga tanziramu abasawo ne bamunzijako nabasala lugoye kuba yali alunywezezza bw'ati neziremerayo bweziti omusawo n'akwata n'akolaki n'ansala n'angambadde ebbali ne bamukwata ne bamwebasa naye nga mama nga abadde ki kati muto wange yali alikulira wabweru eno koba obutebe bwe nali ntudde ng'olubuto lunnuma awo ne baŋŋamba towogganira wano maama wakoze ki afudde towogganira wano kubanga maama we yali akutuka waliwo yasooka okufa kumakya muwodi mwennyini nga nabo babafulumya awo ne bankwata kubanga nako mutegeera ne banteekawo wabweru nenda okuvaayo nga maama akyaliwo bamubisse awo ne batusaba amasuuka naye nga ndi mugumu basala lugoye n'akasigaza naye era bakampaano nga bamaze omuzungulula ne baŋŋamba nkatereke kati awo yali afudde ku makya mu woodi mwennyini naye yali mukazi kubanga waliwo odi y'abakazi n'abasajja awo nga nze nkyaliwo maama baali bamubisse nga nze ndi mugumu simanyi
ne ngamba ne bampita ogenda kubanga bwe bamujje bamutwala mu kino mu mochari ne batubuza ne omugumu naye nga Kaggwa ye amanyi talina oyo omuto yali amanyi tusaaga naye nga mpulira mbikola naye nga seetegeera ne ngamba nze ndi mugumu ne ŋŋendayo nga nina omusiimuula yenna omusaayi okumunaaza kale omusaayi mu maaso nga bamugjeyo bamutadde mu mochari nga teriyo bafu balala baaliyo wali abafu abalala akafaananyi ufuna bwe kati wali abafu baali bangi waliwo abafu baali bangi nga tobatya abo otunula bwe tunula emirambo egyali mu mochari nga nali mbatya naye ng'ogwange gwo sikola ki nga togutya nga sigutya nga bakutya gukuteredde wano ku lusaniya oba katanda lusaniya kabanga oba kugereza eki kubanga tabeera katanda waliwo ebbaafu mwe babanaaliza abafu kati nga ye bamusitudde bamutaddemu eyo ebbaafu ng'okwata pamba n'okola ki n'omusiimuula nga waliwo n'amazzi ago nga n'amazzi gabaamu olubugumu eddagala obutawunya naawe ne mukolako naye nga mpulira ntidde ng'olwomaze okakasa nti mufuba ng'olowooza akyalimu akala nkakasizza kubanga bwe nadda engulu ne baŋŋamba olwonaakaaba n'onaasiita ebigere tagenda kukola ki tagenda kudda n'enguma awo namala omulongoosa ne batusaba olugoye luwanvu nenkomawo emisinde kubanga lwawo omusawo yakwata 2,000 naŋŋamba ewammwe siwala ne mugamba naŋŋamba genda oleta olugoye oluwanvu kubanga eri twalinayo masikaati n'amabulawuzi nga byayambala nenzijjaawo emanju ewaka nenzijjayo nga zino zibanga shaliya naye nga si shaliya nenduzaayo mukuddayo natambula nayita ku lwero 10 nga simanyi nako oba yenze byonna byenkola paka naggulu nentuuka ne bamwambaza abasawo bakuyambako mwambaza waliwo akola mu mochari kati ye oba gwe tagala kumunaaza osasula ssente wakola makyala kujjako nga mekoko naliza omufuulo simanyi kubanga nze ngaffe batusaba emitwalo just zokka ez'omukuba eddagala okusulawo batusaba emitwalo 10 bw'oba bagenda munaaza kuba nawulira 15 kubali babajjako 15 bo tebamwenaza n'omukuba eddagala iffe twali tetuziyina ne tumwenaaliza okumwambaza ne bannyambako awo ne bakwatagali amasuka ge twali tukozesa ne batandika ogamuzingamu awo ne batugamba tuyite emmotoka egyetwale omulambo nga tetuyina tuli baana ffekka awo ne tukwata essimu entandika okubira ku baganda be era abaganda be tebajja twabalaba mu kuziika just taatawo oyo omukulu waffe yaleeta kabini oba agita kabini ne baleeta ne taatawo abana abato naye yaliwo ne tusitula maiti yaffe ne tugiteeka ku motoka twasimbula ssaawa 10 twasimbula ku ssaawa 12 kuba baali batuganye n'ofuluma batugamba obudde buyiseeko ne tubagamba tetuyina kubanga batugamba bwe gusulayo nazo ssente ne tugamba nedda tetuyina wadde n'ekikumi awo wabawa sukaali muganda nga alina 15,000 n'aziwa ya sukaali ku mulyango sukaali n'atuleka ne tukwataho imalodi oba muwulirayo simanyi imalodi etanansana ne weyongerayo oba tetwayita nansana yaja ne musula wano then mane tetwajja eno waliyo abaliyo landiroodi we be bakumena ekyoto ewaka naye ffe twayita bwisi ne tuyita hoima paka we twatuuka twayita hoima road kubanga twali tugagala yita hoima naye nga jamu ye muwongi ne tukyuka ne batuzza ne tuyita hoima road kati awo ne tuuka akaloba kayita kale ne mutuuka ne mugenda ne muziika twasulawo kubanga twatuka ssaawa 9 tusangawo
abantu betwasanga abokala bali bamumanyi naye nga abo ku family yaabwe wasigalayo muganda wa maamawe oba muganda wa maamawe naye jjajjaawe taatawe ne kubuko wavaayo babiri nga maamawe yafa dda akusinga abantu bokalo be batubeererawo era be batwa ne transport eyatuzi bana ebintu si byangu emboozi manyi buli tubeera nayo tunyumya n'emboozi endala naye lwakuba nakafunze nkulinako wala eri emu toyiga ye problem then ekyokubiri tobaza toyiya onansomye kikugamba naye nga kyekituufu olaba abantu bana sente zebaze bakuyambako n'okuwa ndi so on ye singa bagenda tusevinga akasente kamawe nakugambanga omanyi tino singa oli wala nnyo singa olina bizinesi ennene muneeno naye simanyi lwaki sente ozoono sizoono ekirala oli munafu nnyo ekiyitiridde wali badde wejjamu obunafu abantu bayiyayo ne bagenda bakolakola because maaso awo nze ndabanga obulamu obugenda obeera obuzibu nga lwenti w'ennyumba taliiwo omukazi yagulira essimu n'ogiragajjalira essimu ne bagikubbako omukyalo oyo yali alidwedde okukuyambako paka kuba ine ntemu agenda bakomawo mu Uganda oba okitegeera kati wali badde obaka ebintu by'oyiya ng'okola kano lwaki okkiriza okuddamu okukozesa mu kasooli mu kufumba obuugi n'ebirala ate nga ssente capital ezakuyitanga mu ngalo ng'osobola ozikozesa omanyi nze n'obuzibu buli bumu nze oli ne wampa obukadde 10 naŋŋamba Sonko genda obutwala obuwe gundi kyemba ntya creating insecurity ewoli nti we naabukuwa obukadde obwe 10 bajja kutta babukubbeko ate nange kinnume that's why lumba kuwanga ssente nga nnyingi nene ngamba sente zino nenzikwanjulira nene tuzivaluingamu ebintu abantu bamwe mumpeereza sente nga gendo ziwe gundi sente ziwe ndabanga capacity yazo esuka omuntu gwengendo okuziwa nteesa naawe azimpa nenkola interview ku muntu nayogera byayagala ntuzigulamu ebintu that's why abamu badenga mulaba bakwede gundi shopping ya mitwala 5 bamukwede shopping ya mitwala 8 bamukwede shopping ya mitwalo bweziti netumuwake nti ni because mbamanyi mbongo obwe anjo betasobola kuba na sente zino kyekisooka ekyokubiri kati ngenda bawa example when I remember luwo omukyala Coleman madam Coleman yatwakoko wana kadde ka sente tujje tuyambe ba triplets okitegeera naye nga singa nkwata akakadde ka sente nenkaba we waka ina mwami we amwe naye nga si mwangu kwa lwenzi yeno lusi basanga barwana basanga bayina bibayumba nabo nga singa mbawa akakadde waka akasente kagenda kwa okanya family batandika olwanira sente okitegeera nga kye nnokola ki mumbuli renti wa mmeka nti wa mitwala 2 zetu zikusigaze ekinana bana betaaga kibeto agenywa nto mwetaaga emmere mwetaaga kino mwetaaga kiri mwetaaga treatment tuzivaluinga mbwe tuti kati lwenzi yo bakyalira mbawaayo oko balance no bawaye ebiri no bawaye 3 no bawaye ne bawaye 3 paka sente za kuzikola ki kati mba nteesa n'omuntu abadde ampa sente naye bwe ndeeta sente kale bwezi tunoziterawo abantu amaze emyaka ng'ebiri ofuna wadde emitwalo 3 nga gawamu noba wakakadde ka sente waka oba oleesa obuzibu oba okitegedde omwami ayinza okwagala ofuuka omukyale wakati yakola program oba okitegedde kati sembeera ngeyo kati akasente akaze kayita ngalizo kabadde kangi nitolina kyolaga kitunesinga okubeera ekibi oba okitegere essimu omukyala gye yakugulira essimu ebadde entandikwa y'obugagga bwo naye manyi ogenda kola tiktok abantu bakufollowing obeere w'amaanyi ku kitimba oniwe banga yena omwezi guweze batogamba essimu baagitwala nagenda reporting ku poliisi ate kyemane wavubuka simanyi yangamba ebikiba kulimba because nga reporting tuleyo tunoonya omwalo tumukwata numusiba nitumusesemi essimu oba okiteeke kuba yali agiina kati simanyi olina okubanga oyiya simanyi onja kikola otya my dear sister nenga tukwagaliza diguli gyofunye ey'amaanyi tomanya yinza okuvaamu ekyamakulu okitegeera neyiyayiya nonyanoonya ku bulimu abantu bano baagala okulaba nga olina byokola tukole program nga olina byokola naye onagamba emmere eweddewo olwenti aweddewo bijja babitutawaanya kale tuli ba dear sisters bano lwakuba tubale tugenzeko sayidi eyo naye nonkyampulira nkyamwagala nnyo okwongera omukola ku interviews enjawa alina ebimboozi nyinyi eyo tunyumiza mulina life abantu bamugye mutamanyi ate nga pozi wagambe gwanirinya Mirembe ate nga Mirembe alina story okitegeera tulabe girl child planet ne story naye anyumidde story kati ono takuswaza kubanga italina kubaana kweli oba sibyango mugamba alindemu alindeko ne lwaki gwe olina abaana ate nga toli mufumbo sanga oli badde oli mufumbo nga olina mwami eyo oli eyo mweweta mukola development muyiye tuzimbira abaana ndi so why Zedde siriyo naye era program tuzikola. Okola kasene n'omuweereza. Ye yakola n'akuweereza. Nendyako maama w'abaana. Nakola atya? Nendyako nga maama w'abaana. Olabeko ine emirembe wena oyogeza ddembe. Egwe yalina okuba mirembe ndowooza. Akweza maama w'abaana n'olyako. Kati ng'omulimbe bulimi nti abaana abalwadde n'akuweereza oba omugamba maama w'abaana mpulira nti oyiya olya ku nnyama y'embuzi n'aweerezaawo ebiri awo. Abaana bali mu kisulo.
so gwe bulamu obutambuza mpola mpola awo kati obeere nowaboyika gwe tolina wuwonga gwe lwaki tofunayo wuwonga gwe nja kufuna naye nga tata abaana mukwatagana bulungi bonna babiri mukwatagana bulungi omuto mpozi ogw'ensembyeyo zaala oyo tetukwatagana bulungi kwatagana n'oli omukadde aye lwaki ono tokwatagana yafuna omulala gwe nakulekawo era naye muyaaye kuba naye yali dansa gozaala mbayaayi bokka lwaki tobeera bantu balama simanyi olaba ogwa muyabayaaye badansa bokka laavu yabayaaye enyuma okusinga yaba gentleman sure batya kale bo balina nnyo laavu singa bano abantu abalala abayaaye balina nnyo laavu okusinga abantu abalala kati godiringira mbayaaye ekitaipu kibanyakula masimu banywi banjaga barasita abayaaye batya bodiringira mu mubogo nabo mumukwano abayaaye bengwamu badansa ngaabo batyo bakuba ebyo bikirabu zipatepate ebiwe bityo ate abanyakula amasimu owe batya abagwa mu kategori abo si balina dingira bayaaye badansa binyuma biba bitya kiki enjawulo kiki bakola wali ogezezaako ku gentleman nga bibe bibowa nga bibowa ate abamu baba bafumbo abatalina budde bo mubeera naye just kaseera katono agamba ngenze ate nga oli akadde gwe kyakagala obeerawo oyagala okufaako nnyonyonyo tulabudde ebintu bingi mu programu y'olunaku olwaleero naye njagala nyumyemuko ne abaana abawala just tulabe ki ekigenda mu maaso kati opulaninga olinawo gw'olinawo omuyaaye omulala olinawo omuyaaye omulala bw'ogatta ku taata kuba batata b'abaana abalala tayi mutuka tata w'abaana ng'olumbe tayi mutuka nga yamuyaaye oba nawe oli muyaaye batata b'abaana sigendayo just mwasigaza laavu y'abaana ne temukyalina kyemukola kirala kati n'abayaaye be babisobola bo tata w'abaana mpozi naugambye nabo bali bayaaye barasita tata w'abaana omukulu muzimbi omuyaaye kikyalina gye tumanyi kyatakola tubuulireko abamu bayinza obba tebamanyi babuuke amuyaaye laavu y'omuyaaye kiki ekyenjawulo kyakola gentleman kyatakola kyogamba nti nze that's why gofiira ku barasita abayaaye kati omuyaaye nze kyemmanyi abeera ne keya mulaavu keya etya banga nyonyola mu katono bankinyonnyola entya nakuye nakubuuza wamize ku malusu mukwano nakubidde essimu kubuuza wanyuze ku malusu kale kyenyinza okugamba y'omuntu gw'osobola otambula naye ebyo mugenza butu biki ebyo ne muvimba ebyo mu bbaala weebityo naye ate gentleman omugamba tutambulemu ffenna tasobola agamba omulabisa oba obeera oyambadde bukete nnyo ate nga ye gentleman agamba bannange anayambadde kakete nnyo ngandabisa ate ng'omuyaaye ye tafaayo simanyi biki ekiro birala omuyaaye byemumanyiiko eyokeya ekyo kimu ekirala ki bagaba ku ssente abayaaye kimanyi omuyaaye waba yayagadde ozifuna bwebanga akwagedde bya ddala ateekamu ssente nnyo kati nga mmeka singa mugenze out kimanyi zonna wazifuna ebyenkya biba byankya omuyaaye wafuna akasente ebyenkya biba byankya wabanga yingidde mu laavu naawe zonna mubamulinyo zirya nemuzimalawo naye nga bajeti eba etya kubako akakoola nekubako ekisada nekubako akawalagi andiso nebiba bitya bajeti yabwe ebeera etya simanyi kuba nze simanyi buli omu abeerako nebyakozesa bajeti yebeera etya ngaolumba oba okubwa kwokubwa ekyo tukimanyi ekyo kimu kati bajeti yebeera etya wadala omuyaaye ayinza okutwala mu bifo ebyakabikwe leero omuyaaye ojja bbeera awo nga outing tuyiteko wali tuli akawowoolo namungodi tuyiteko kijja kugwera ku ready point ekireka geza tusobola ogendako mu restaurant toninnyira sitonninnyira mu woteeri ne musaba bye mwagala ne mulya kati mumala okulya awo ne mulyoka mugenda mu bbaala ng'eryo n'osaba kyoyagala oba osabye bond 7 nga yammeka yasente mmeka akatono ka kasanvu nga omuyaaye akagula rasta nga yanyakudde essimu yaani iddala really
ngawe mbamanyi kati ngawe mbeera nabo nga yanyakudde essimu yange. Owange tanyakula naye agenda ku stage n'azina ne bamufuuwa bafunyeyo emitwalo gye 5 nga tebagenda kumusasula. Ne tulya ku ezo. Ne ziggwawo okudde waka ne mutambuza bigere. Ate tusobola tambuza bigere era twerekezaamu ze tunaalya enkya. Goyina obeera naye awo kawusa. Waawa ye wakawusi yawo. Owange kati gwe nnina. Si dansa. Tujja kuba nga twongera okukomawo ne bana bawala bana akabuzi kabe kagezaawo okuba nga akanyumira kuba buli omu ayina version ye enjawulo gyakuba tuyinza kuddamu gy'okusinkana. Simanyi. Kwanza embaawo ne oŋŋamba nkya ne oŋŋamba nze embaawo gwe tumanyi mwena muyina essimu kyekirungi. Ate neyo ya mulembe bw'ogirabira eno oyinza ogamba iPhone. Ogirabye enje essimu eno era olaba kuti ogamba alina iPhone maaso 3 egenda okukyuka bweti ya mapeesa sebo egenda okukyuka bweti ate nga mapeesa eno alina shiba ate nga eno alina sindi yava legu sindi legu shiba bwayise munyonyo alina shiba eno simu y'amaanyi teringa yo eno yeyo akasanikira bakateeka waati kayatika asanikira kale singa mbali na sente nale badde nkubibwa mu akasimu nga yazikidde teyaka obeddeko omuliro iye eno oba ina yendala eno gy'oyina eyo gye nnina kubanga na smartphone mbulamu obwo nagiinako ne baginzibako lwaki bagikubba wali wagiragajjalira just nali nva ku show nenjiteeka mu bbaaga omyaye yajja adduka n'asika bbaaga ne tuyimirira ku piki naddanga wali emabbali nefukamira mu kkubo ne mugamba ebirala twala nziriza layini n'engoye zange zenkozesa era kye yakola n'atwala essimu nampa ne layini nampa n'engoye. Mwali nga bameka? Nali omu. N'owa boda akuvuga? Naye eky'omukisa omulungi yafa. Yagikubbako? Yanzibanga leero enkeera nga ye Idi Idi ng'ewedde lwe yafa ng'anyakudde omulala ne bamutta. Wamanya otya nti yeye? Namumanya kuba yali kale nga mumanyi. Yakubbako ebintu n'afuna confidence n'ayimirirawo ng'omumanyi nga tagataloza nti oba nti oyinza omulupa ku poliisi. Yakubbira mu bitundu byawe? Mbuya. Bali bamuyita hani yo yafa. Nera yafa simito zemugifu. Sagala mwogera linnya. Labika aliko boyfriend wongo olw'ebitagenda bulungi. Kati toddanga mufuna ndala yeseereza. Zomogenda kusanga nakuba. No atenga yafa. Yafa naye kale emikwano gye. Yo gikyali mu business. Mwagala nnyo. Yali alaka ali komanda. Ebamwebasa. Katonda yamutwala. Era omwogerako abayaye babula okujjamu amaaso. Kyali wabwe yali abatraininga mubbi yafa. Ye yali asinga nga ne poliisi nga ne bamusiba dduka n'empingu mu kkomera. Paka ntune baganga tukumalirize lwaffe. Kati lwaki saving n'ogulayo akalala because nga doina yakasimu akalala. Nze mbadde nja kola genge bakakozesa online abantu ne bakutegerawo n'ofuuka wakabi akasente n'okola. Kati n'ofuna abarasta abayaaya abakabi. Kasente katono. In fact namukwano gwange yagala abawala aba acting. Amusobola okuzanya buli mutungo ba TikTok. Ina muko talent samu yasinga bakutwala. Kisoboka yi. Nga gwo bwaniza nnyo obwagala. Nakati nsobola okutwala n'otandika because ali mukubajja. Nsobola. Kati simu yawe. Ekigeza simu ebanga ko eri wabatuse nga akwetagisa osobola okujja ne mu connecting nga kulwa talina simu ebuzibu. Abagenda kuteeka ku account ze. Ena TikTok. Kale nze ngaze. Nayagala ogula essimu naye nasoka gula fridge kale ebeerewo. Fridge? We naafuna capital nga nteekamu afuna kale obaka kiosk nga akunga. Fridge eri ludda. Nakitereka ewa mami wange gyeri. Bali manya soka gula fridge ogula essimu ogiteeke mu fridge. Ende gula essimu ng'olina w'ogitereka. Nasoka gula. Bw'oliriza birowoozo ndabanga omuntu ayagala okudevelopinga somehow olwakuba simanyi mumanyi okulimbalimba for the start ne mubuumiikiriza wano. Omuntu n'agezaako kubanga n'ofuna omuntu yakuyamba kale ne bigaana. Kati olagala tandika tunda byakunywa. Danso omuveemu. Yo kale fridge eri awo ekinoonyesa omulimu kale nfune capital ntandikawo nange yange business yange. Fune kale ka kioski fridge kasa mangi nafune n'omuntu mwenteekamu. Tata wa mpozi twalina tata w'abaana.
ale manyi lwaki tomulira muko nakufunira bukadde nga bubiri asajja bayaye nenga kale nze nze ku musajja waliwo gwe nali ninako nga mugaso ye nenkola nampayo emitwalo galyana nange nenyongeza akawo entono nengula fridge eyo kwa yali ategeera naye kali gifiriza fridge zino empanvu lwakuba freezer yebeesinga mu eyo business kyemmanyi kale tugenda baerekereza for today naye lwemba njagadde onakubiri simba nsobola okukulaba naawe wekiri oba rastaniza obutakukiriza wekiri twongere tunyumyenyumyemuko naye singa mubadde mulina smartphone tiktok ennaku zino abaana balina talents kuba nenaku funire manyi tugenda funa mutime tumulage what to do on tiktok because ono serebu mukimanyi ono lwakuba ye yalemererwa okwezuula era gwe nange esimu yange yali yakabula naye nali nziguddewo akawo esimu gye wali ofunye tuba tukuteeka ku tiktok nofuna kuba gwe abantu bakumanyi Loverboy ye reason lwaki yakuba hit I'm telling you abamu tebakikiriza naye mutima gaye Loverboy mumanya kapaka bataka Loverboy ono ye yamuleeta mu kazannyo because ameta nekola program nona tutandika kumufollowinga ne bamutegeera lwakuba yamala tena agamba tuwamubba akavubuka ako kama nekagamba bwate twakabba nekatuddukako okiraba naye ono yamukolera challenges ono yali entandikwayo because byali biganye for the period of 7 months so muvubuka yali aganye okutula nenkwata mu kazannyo ke ne muyiza interviews nazikola nono 3 weeks ngatanabiza na mwezi akayimba nekakutula kati be bamu ku bavubuka be batunulidde mu Uganda abakolaki lwakuba ya misbehaving akalabyeko naye yali akomyeko nakubongako tamanyi takyakumanyi bane oba mujjukira akavubuka ke twakolako nako program baketa ka Dr. Loverboy kalina akayimba ke bayita weeraba nali nganye okumwogerako kagamba kata munno omutima gumanja ngoterese banga gunyanga kyenyanja newe okomawo kati omuvubuka oyo like ebintu byali biganye ne batuyita tumuyambeko ne tumwa interview nga ayagala ono mukwano gwe alinganga brother we ne tumuleta interview munange nekola but after interview yamala okukola ate omuvubuka ne yekyanga ono agamba sonko miyaye sonko mufere sonko mumbi and so on nali nagano muogerako naye lwakuba nabagamba kimu kyoba omanya akazanyo konkayinamu omukono so being nti nkayinamu omukono nabanga tetwogedde bulungi in fact yesa amugamba ninabe nagambako wanabanga like tabihevinze bulungi yendi akazanyo mbanga nkayinamu omukono no kayinza era obutatambula bulungi after then kati results eziriwo waliwo ebipya ebiriwo ne tebitambula bulungi bina kutambula okitegeera sa abantu bamwe mba mwinanga talents mwirigezaako okwambuka tokkirizanga bwongo obwo kulimba na malala nali sobola mwogerako luli olw'ensonga yali akyalina sound etambula ninga kanjirinde kakkane kati then kakkanye oba okitegeera kati so like that naye waliwo omuvubuka omulala gwe bayita samukeri tukolako story omuvubuka yageza kulaba nti atambula ayimba bulungi tujja muwa hand because on my side sikuyamba nti nga nanyo kyenkusuubiramu naye nkuyamba olwakatonda nze yali nsasula oba okitegedde that's why bangi abatunyiizizza ne tusigalawo nga tukola obulamu nga butambula kati tomanya tugenda kwongera meeting emirundi gyolako ng'ebiri ng'esatu because buli nnyo mukwano gwono mukyalingako mwogere you never know sanga interviews enkuwa ziyinza okubaako ezikutuusa because it is very possible nze nkirabyeko nga tukoledde ku bantu ntubayamba kale nakafene twamuyambako kuba onawona emabegaawo n'azaala n'abawagizi baffe baba good talent bana Uganda bakolere bwe lw'eggwanga ne mu ggwanga bane bamuyambako then life weeriwo ono kati asiba n'akabiri akajoga ina diguli kati namba ono tomuzannyisa wadde okimanyi nti yafunye diguli namba alina diguli namba kati wetwogerera alina mu nyumba yajje gikwambaliramu ogiraba okitegedde gwasomako paka kilasi saasoma nnyo okuwa sente za mami wange paka kilasi tunadda mu kibuuzo nakafuye koma mu P4 naye kati afunye diguli namba gwasomako paka zishufuna kumukya mukaaga kati gwe wasinga n'okusinga ono kati alina diguli namba kati ogwamu suubi diguli gwe tojagala njagala naye olina okukkiriza nti osobola okugifuna n'emyaka emituufu olina emeka ng'ogyewo eky'ekumi gy'oyogera n'emyaka 16 nakagiweza mu gw'omwenda ebyaddala nga sikusaaga wala ebyaddala n'emyaka 16 ebyaddala newe oyogera ne mami wange akugamba kuba mama wange taliyumba n'olunaku lwe naweza emyaka 16 nali kale nkimanye naye essaawa ezo twali tugenzeko show nankubira saa zaali 5 nangamba nanyimbira kalulima ajjukira nanyimbira birthday to you waliwo buti omwana wange nkuzaala
naye nga saagikuzangayo naye nga nakimayo nakwe kyokka ine emyaka 16 ate yasinga bano obuwanvu lwakuba omwana ono atudde enjo nesinga ate emiriro ddiri omulaga fe ntulaga omwana emyaka 16 naye kata tugenda kwongera okukola naye kati obuwanvu bwa taata obuwanvu maama ye si muwanvu naye muwanvuko naye kale nagabana bonna ogambe oli mukimululu munyoli oli munyoli olumanyi wadde n'akamusiina kemanyi ate oluzungu okwasakwasaamu naye okuwandiika omanyi bulungi okuwandiika so owandiika amannya go n'ebira nosaba emmere I want to eat food ebyo ebyomisoba naye walimu ebizibu nga ki ekizibu toyinza kusaba ssente mu lulimi luzungu musajja nakugamba nnyonnyola buzibu ki bwofunye nkwereza emitwalo 2 nomugamba nti kati munnange mbadde nva ku nensengwa mu babbe abyo bwe mbaguddeko abankubye ekikonde mu nkwakwa ng'okinyola mu luzungu bankubye ekikonde mu nkwakwa netaga ssente emitwalo 2 agakuba banga akyogera mugambe bankubye ekikonde mu nkwakwa mpayo emitwalo 2 enkwakwa togimanyi mu luzungu naye nga mu luganda ogimanyi yeruwa gikwate kutugiraba enkwawa enkwakwa yenkwawa okay kale tujja kubanga twongera okusinga tulabe olwo gwe bayita Jami Ranks kola comedy ku TikTok okunja kugerako naye munamusobola oku acting then we will see what is going on because twagala kuza napa accounts nyingi tulabe nga naffe tubaka ebyaffe ebirala bye tuyisa awo nawo oyinza oyitira waawo ate sweetheart naddamu okodde kulaba kuba essimu eggwako nyeeyo omuliro wonjagalidde onambaawo ojja kumpa enamba yo ngisigaze waneeno oba ogisome n'abalabi bagifune tugisome n'aba balabi bagifune wama iyo tugisome abalabi bagifune lwaki oyagala bagirabe bagifune ayinzabeera eyo omuntu agamba ninayo omulimu kalina nkubita nga olusi tayagala kutuukira n'atuukirira nze ogeze ogisoma wano wala abakubira nze nga basajja ne baŋŋamba gwe tukigezeeko olabe zijja ovuga kale naye abantu bano bageza abalaba wano n'abayeetaaze wayite wange nsobola ogimuwa then osigale ntubirindire eyo eya Nakafu nawe ye tugisoma abantu bagirabe bakubire eyange omubbi yakirina Nakafu nali badde weebeereramu enda kwebeeramu kati ndi serious njatandika kukola ndabyeko kati njize oba mukwatagane mpozi gwobeera waka wa mami toyina wuwo oba muddemu mukwatagane mu yiyo obulamu butono alina firiji goleteeza renti tandika okutunda obutunda waneeno wano mu bbanda waneeno mwongerewo obuugi olw'eggulo mukole biki oleme kuddamu ttawukana biri byasho nakanyanga nkulabe ku lumungu okuba sho leero genda kukolerawo simanyi ate nkya singa omanyako sheta linyonyi wala nonkoonako nenzija nembeera mu bwenti oŋŋamba bugambi kifanzia nembeera mu bwenti nendaba engeri gyokikupamu awo tonategeera bulungi kale nze Sonko Muhammad nkoze ne Angel Marina nakukamera omukutu gutandika tusinziira tukulisaayo President Robert Kyagulanyi Ssentamu ebweru bw'eggwanga gy'obadde atugezezaako okutuuka awo wooli ne tulemereddwa nze nina mu kaduukulu gye njogerera eno abasirikale baba bano bankutte bampyambye lwakuba bampadde gaapo okundekera microphone yange ne kamera tulemereddwa naye weebale komawo abavubuka olina kyotulaze kingi nnyo n'ebirala ebigenda mu maaso I know one day one time Katonda aba n'enteekateeka ya buli muntu yenna buyinza okukeera ku makya ne waatali baggwe ndi sure nti olibawo omukulembeze omulala ayinza okuba nga ategeera side y'abavubuka ndi all sides abavubuka abakadde n'abakulu n'ebirala ebigenda mu maaso era embeera esobola okukeera ku makya n'ekyukamuuko mu ngeri emu oba endala lwaki bino oluusi tubyogera ebimu tebitambula nga bwe twali tubisuubira oba tebitambula nga bwe birina kutambula okusinziira ku mawanga amalala n'ebirala nga bwe bitambula ne sijja bba nga ngendayo nnyo eyo Katonda yateekawo omukulembeze yamubeezaako era yamuggyawo ebisigadde mubisome mu katabo akatabo ki ebitabo ebitukuvu ebiri Bible weeri Qur'an weebiri and so on Sonko Muhammad nkoze ne Angel Marina oba Myra Angel wano ku kamera tukongera kujukiza ntukola airport pickups gokomawo mu Uganda osobola kubanga otukoonako ntukukima ku kisaawe Entebbe paka ewakewo mu ku mulyango the same time tunyongera bajukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio basangibwe bulobaawo ku nsonga y'okunyirira kola makeup omulembe kusayiringa mbiri kutimba ku mukolo n'okuyigiriza Betty ayigiriza asangibwa bulobaawo ku luguudo oyitamu oludde ensangi enamba zo lwa squeeze back awo ebifaananyi byolabako makeup
bwebit make up awo nebya saloon kuba ofuna namba ya beti ajabanga kwasaganya bunyonyini dala suplex gym basangibwa boyogerere akavule ku lugo litamu oludda yebukasa ajabanga obafuna bulungi nyonyini dala awo atenga olwo timu egendo situla olunaku olwokuna olwokutana ejabanga eri Kenya balina competitions ze bagendamu nze Sonko Muhammad katusenkane mu kitundu kyaffe. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 694 oba noti 78 29 52 155.